This is from Battilla Kansuubira nti muli bulungi abaagala balungi yonna gye musinzira okuba ng'ate mugyekumideko mugyebaale gye mutusizaako engalo olunaku olwaleero. Yes, mawulire ga nnaku oluvannyuma lw'abantu abawerako ddala 13 okutokomokera Mukabenjje akagenze maaso okuba nga ate kagwa wali eri ku luguudo lw'e Masaka. Oluguudo olwo lubaako obubenje bungi nnyo sitegeera lwaki. Luguudo lwa ttabbu nnyo nga bw'okiwulira. Naye nga poliisi egenze maaso okuba nga ate etegeeza abantu nti egenda kuba nga ate eyongera okunoonyereza ki kyennyini ekivuddeko akabenje ako. Mwana muwala oyo y'omu ku abo abagenze maaso kubanga ate bafiira Mukabenjje ako nga bwe nkugambye 13 ku sport Baffilidewo. Mungu abalamuze ekisa. Okuddako ku maka agamu emukono gano ge gagambibwa okuba nti galumbiddwa abazigu mu kiro ekyakeesezza olunaku olwaleero era nga kigambibwa nti bano balumbye n'emmundu n'ebijambiya ne bagenda mu maaso kubanga ate batemaatema gatako n'okusindirira amasasi bannyini maka gano ate nga tebakomye kubanga babayisa mu mbeera efaananako bw'etyo yokka wabula tebagasseeko n'okubanga beetikka ebimu ku bintu byabwe by'omu nnyumba ne babeera nga ate bakulunumba nabyo mu bufunze. No one is safe. Babalumbye mu maka gaabwe, babalumbye mu nnyumba yaabwe ne babatuusaako obutemu obufaananako bwe butyo. Olunaku olwaleero omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu agenzeeko wali eri ku offices za Jema era ng'ensonga enkulu yakuba nti munange bongera okunyweza enkolagana ku nsonga gye tumanyi obulungi ennyo balabi batya okuba nti bakyusa obuyinza mu ggwanga lyattu Uganda ensi ebeere nga ate etebenkera ne buli omu abeere nga afuna obwenkanya bwe mu ngeri emu oba endala. Yes, bangi bagenze mu maaso okubanga ate bamuguumiika oba nga bamulindirira ng'era w'obalaba babadde bulindaala buli omu nga ayagala amubuuzeeko buli omu ayagala amulabeko. Ffenna nga tukiraba tukimanyi bulungi nnyo nti Bobi Wine ye buli waayita oli n'ategeera nti Bobi Wine ali awo tebagaana kubanga ate bakola ki bakuŋŋaana. Wabula olunaku lwaleero kigambibwa nti poliisi erabiddwako mu kitundu kino ng'era ebadde n'olukwe lw'okuba nti emusalako ebeere nga ate emukwata oba yo emutwalewa teri ategedde. Naye kigambibwa nti emmotoka yaayo egenze neggwamu amafuta n'ebeera nga ekwamira awo bo bali ne bakola ki ne babeera nga ate bamalamu omusubi. Omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni olunaku olwaleero avuddeyo n'agenda wali ku Twitter n'abaako obubaka bw'alekawo obulaga nti olunaku olwaleero agenze maaso okubanga ate asisinkanako abamu ku bammemba b'ekibiina kya NUP mu maka ge wali mu State House nga bw'atyo bw'ategeeza era ng'agamba nti abakulu abo bw'abasisinkanye bagenze maaso okubanga ate bamwanjiza obunafu bwa NRM okitegeera nga bamulaga ensobi NRM zezzeekola era mu tweet ye nga alaga nti ensobi ezo azitegedde era simye nnyo okitegeera n'abasuubiza nti agenda kubanga ate akwasaganya obunafu bwe bagenze maaso okubanga ate bamulaga obuli mu NRM. Naye nga tweet eno aba NUP bavuddeyo bwe bati ne batandika okubanga ate bagirabisanga bagamba nti bulimba tebanaba kubanga ate basisinkanako mukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni ye nga bwabijjwete kubanga bwayagala okulaga ensi era nga mwabo mwe mubadde n'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga ye agenze maaso okubanga ate amurifalinga nga omubbi wa kalulu mugundi ye mu post ye jagenze maaso okubanga akola n'ategeeza nti ono omubbi wa kalulu agenda maaso okubanga ate akola bukubirire nnyo okweggyako ebikyafu byonna byazaakola mu regimu ye. Naye ne bw'anaakola atya bannayuganda balaba ate bannayuganda bakola ki bategeera kwegamba bagezaako okubanga bayungayunga story okulaga nti embeera eri mu Uganda egenda mu maaso okubanga ate etambulira ddala bulungi tewali buzibu bwonna ekintu omukulu Bakyagulanyi Ssentamu n'ab'ekibiina kya NUP kye bawakanyiza. Olunaku olw'eggulo twalabye okoseggulo twalaba omukyala yavaayo ng'agamba nti ettaka ennyumba ya Bobi Wine eri emagere kwetudde ttaka lye era alyetaaga mu bunnambiro ayagala kubaako ye nga ye omuntu byatandika okubanga ate aliddukanyizaako. Yes, bangi bavaayo ne batandika okugamba omukyala oyo nti ali ku diversion era yasasuddwa okubanga akola emirimu egifaanako bwe gityo. Omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olw'eggulo yavuddeyo n'ayogera ku nsonga eyo n'ategeeza bannayuganda nti abaddeko n'ettaka mu bitundu ebyenjawulo okuli Magere, Kamwocha ne Busaabala ffenna litumanyi obulungi okumala ebbanga eriwererako ddala naye nga tebavaayo kola ki kugamba nti ettaka eryo lyabwe. Naye oluvannyuma lw'okuba nti yavaayo n'abeera nga yeenyigira mu byobufuzi batandise okubanga baagala okumuggyako buli kimu ekikye nga gavumenti ng'abantu bajja babyesooka bagamba nti byabwe bw'ayogera bw'atyo ojjukira ku incident eyagwawo wali eri mu bitundu eby'e Busaabala
ekikolwa ekyatuuka ku ttaka lye ery'ebusaabala ffenna akaseera ako tukajjukira bulungi. Bobi Wine yakaaba baleeta tractor zaagenda mu maaso okusimoggola wali nga bagamba nti ettaka eryo si lya Bobi Wine. Kaakati kye kimu kyekyagala okuba nga ate kituukawo ku sayidi ey'ennyumba ye, naye agenze mu maaso okuba nga ategeeza nti baagala kumumalako buli kimu kwegamba asigale nga ali ku zero olw'okuba nti agezaako okuba nga alwanirira eddembe. Naye n'ategeeza bannayuganda nti buli dictator bw'atyo ebintu ebifaanako bwe bityo bulijjo bakola ki? Babikola. Ebyo byonna babikola okugezaako okunafuya sayidi eri endala babeere nga ate bapondoka. Naye ye abalayiridde n'abategeeza nti teri kupondoka, teri kuzikiza, era bw'atyo n'abategeeza nti buli muntu yenna, buli wantu wonna awali okwambuka waggulu lazima walina okubaawo okukkirira. Kakati ke kaseera ka dictator wadde yayambuka, akaseera katuuse abeere nga ate akkirira n'abantu munange babeere nga nabo bakola ki? Bafuna obuwanguzi bwabwe. Okuddako esayidi eno bwe bati amawulire gagenze mu maaso okuba nga ate gafulumizibwa nga galaga nti olunaku olw'okulayira omukulu Yoweri Kaguta Museveni ebula ennaku ntono nnyo abeere nga alayira, era nga kigambye ennaku z'omwezi zijja kubeera 12 omwezi guno gwennyini, era bagambye nti olunaku olwo lugenda kubeera public holiday, temujja kukola, mujja kubeera waka, ndowooza mukuumireyo ku TV zammwe ng'omukulu agenda mu maaso okuba nga ate alayira. Era ng'ekkololo nga bw'olengera emmotoka zo basombye eziwererako ddala, era nga kigambibwa mbu zino mpya tuku zaakava mu bondi ze bayingizaawo. Egyo gy'emisolo awo egityo we gikola, era nga kigambibwa nti emmotoka zino zaakubanga zisomba abakungu okuva mu nsi ez'enjawulo abagenda okuba nga ate baze mu ggwanga lyattu Uganda okwetaba ku mukolo gw'omukulu Yoweri Kaguta Museveni nga alayira. Go amateeka gagenze dda maaso kubanga ate gafuluma ku misango egimu egizibwa mu nsi yattu Uganda, wabula nga sigenda gakwanjiza lunaku lwa leero gonna nga ngenda kubanga ate nkuleeterako amakakali ge batadde ku musango guno ogwa prostitution oba ogwa bwamalaaya gw'omuguzi naawe gwe bagula. Kigambibwa nti penalty yakubanga ate bakusiba emyaka 15 mu kkomera. Kansubire nti owulidde bulungi nnyo. Bo baana bawala abali mu ggwanga erya Saudi Arabia abagenda okwekolera obwa maid be basanze embeera enzibu ddala oluvannyuma lw'abakama baabwe be baali bakolera okubeekyusiza. Kansooka ate mbakulekereko katono owulire okulaajana kwabwe ate munange tulabe oba oliawo wandibanga olina ky'osobola okukola okuba nga ate otaasa obulamu bw'abaana bano tubeere nga ate tweyongerayo mu maaso. Sebo Mr. Kakensa Gyebaleko sebo yefe bannayuganda bali 15 be bakugambyeko b'opostinze ku Facebook tweyanziza sebo katusuubire era katusuubire Mukama ajja tusaasiramu ekyo tufunemu ekirungi sebo yefe abali eno e Saudi Arabia bayitawo Abu Hajji Wazati tetulina musango bakama baffe twabakoleranga n'omukolera emyaka 2 bw'amala ntayagala kuzza wammwe nakwata n'akufuga mu mmotoka ye n'akusula ku kkuba. Abaana abamu baabasula mu nsiko, abamu tebaabasasula, waliwo ababanya emyezi 8, abaana abamu balwadde naye ne betusaba obuyambi abasirikale tebalina kye batuyamba. Twakamalawo wano emyezi 7 sebo tewali buyambi, ensi endala embasa zaabwe zijja ne zibakolawo naye ffe tetulina buyambi n'obumu sebo. Tweyanziza tusaba katulindeko tulabe ekigenda okuddako. Tweyanziza otuteekayo mu Facebook bajja tuyambirako awo. Abakyala n'abaami aba Jokam Logistics and Tours International bakikukoledde anti bano bakutusako emigugu gyo okuva mu ggwanga erya Turkey okutuukira ddala wano mu ggwanga erya Uganda. Oli musuubuzi odiringira mu ngoye z'abakyala, z'abaami oba z'abaana omuli ensawo, engatto, abaya ne sharia, suuti, saati, t-shirts wamu n'enkofiira babikutusako ku bbeeyi ensaamusaamu ate mu budde. Bakubire ku nnamba z'essimu +053 574 368 oba +256 708 628 basange ku offices zaabwe ezisangibwa wali mu kibuga Kampala ku New Taxi Park Building room number 689 Namirembe Road. Beba Jokam Logistics and Tours International okukuwonya abafere.
Bw'oba okuwulira ensonga z'Abakadama abo bambi ate gwe ali w'olinga olinamu kukalembereza nga mu butuufu contract yo bw'eba eweddeko ekyamazima ddala mukamawo asobola okugulira tiketi ne bw'aba tagikugulidde n'akugamba ogyegulire ku zizo naye nga okomyewo nga oli mulamu teketeke munange tokukulumanga yisanga buyisa mukono mu maaso obeere nga ate weebaza omutonzi kubanga bangi tubalabye nga baddira mu bibokisi abamu kumwe mubeera eyo ne mukaabya akajanja naye nga ate munange olina akalembereza. So no embeera y'obweti bwefaananako mu ggwanga erya Saudi Arabia. Olunaku lwabadde lwaggulo zabadde ennaku z'omwezi nga 5 yes bannansi ne ba midwife ab'eggwanga lya Uganda nabo bwe batyo baavuddeyo ne babeera nga ate tebanywa guteeka nga bategeeza gavumenti nti erina okuba nga ate ebawa kye bayita lunch allowance tebibawa ekintu kino kyagenze mu maaso okuba nga ate kibatabula era nga bano bagenze mu maaso okuddamu okuggumiza ku bbaluwa gye baawandika mu mwaka gwa 2020 ennaku z'omwezi zaali nga 1 October bwe batyo ne babeera nga bagiwa gavumenti nga bagirayirira nti bo bakwekalakaasa singa gavumenti teteeka mu nkola byegenda mu maaso okuba nga ate ebasaba kyesaba kiri kimu kyokka kubanga baweewa lunch allowance naye gavumenti nebasuubiza nti tebabaako okwekalakaasa kubakola kubanga baali bateeseteese nti okwekalakaasa kwabwe kwakubaayo ennaku z'omwezi nga 3 Desemba w'omwaka oguwedde 31 Desemba w'omwaka oguwedde ekintu gavumenti kyeyagenda mu maaso okuba nga ate ebakakkanya ne bategeeza nti omwaka guno ejja kuba nga ate etunula mu nsonga zaabwe nga budget efulumye naye bano enviiri zabawedde ku mutwe okuba nti gavumenti yasigadde yesuliddeyo ku gwannagamba ku nsonga zaabwe zebagenda mu maaso okuba nga ate babatunuzaamu kaakati nno bagenze mu maaso okuba nga ate bakiggumiza ne bagamba nti bagenda tutandikira we baakoma ennaku z'omwezi nga 5 omwezi guno lwabadde olunaku lw'eggulo nti bagende mu maaso n'ensonga y'okwekalakaasa nga bwe baali bakirambika nti singa gavumenti tegenda mu maaso okuba nga ate ebawa kye bayita lunch allowance tebagenda kuba nga ate baddamu ku reportinga ku mirimu okutuusa nga gavumenti egenze mu maaso okubanga ate econsideringa ensonga zaabwe ebyo nno nabyo byabaddewo olunaku lwaggulo bwe batyo batandise okubanga beekalakasa naye jjukira nti bano be bamu ku bantu abasingira ddala okubanga beetaagisa ku front line mu mbeera ey'obulamu bw'ensi basawo bazaalisa bajjanjaba mu buli mbeera kaakati okwegugungayo kutyo bwe kujja omanya nti embeera ezze kuyinayo tuli mu biseera bya COVID-19 ate nga kigambibwa nti ekyeya ekyokubiri kyakomyewo so ensonga yaabwe yeetaaga okuba nga etunulwamu mu bwangu ddala kye basaba si kinene nnyo naye ate owundi yandikirabanga ekinene okuddako ku bayizi ab'omu masomero ag'enjawulo yo gavumenti evuddeyo bwetyo netegeeza nti abayizi ab'essiniya ey'okubiri bagenda kuddamu okutandika okusoma jjukira nti bano bagenze babakkiriza mu biwagu kaakati ab'essiniya ey'okubiri be bagenda okuddamu okutandika okusoma yes omwaka guno gwe nnyini omwezi guno gwe nnyini ogwokutaano ennaku z'omwezi zijja kubeera nga 31 bwe batyo bategeezezza era gwe omuzadde alina omwana wo ng'ali mu siniya ey'okubiri muteeketeeke ennaku z'omwezi nga 31 alina okuba nga ate addayo aripotinge ku ssomero era nga kigambibwa nti okusoma okwo kujja kuggwa ennaku z'omwezi nga 24 Julaayi wabula nga ate abaana abo abali mu masomero gye bagenda okuba nga ate bamaakingira ebibuuzo by'abaana abagenze mu maaso okuba nga ate batuula ebibuuzo ebya siniya ey'okuna ne siniya ey'omukaaga bo tebajja kuripootinga ku nnaku za mwezi zino kubanga ebibiina byabwe bigenda kubanga ate bikyakozesebwa okitegeera era nga kigambibwa mbw abo bo bajja kuddamu okuripootinga mu mwezi ogw'omukaaga ennaku z'omwezi nga 8 kansuubire nti mbadde mwerufu gye muli abaagalwa abalungi mwenna abagyekuumiddeko nsigadde nze Fifigi nga bulijjo atakuumira mpeera hasigale nga abankuumidde musule bulungi mbaagala nnyo mweraba.